Tufunyemu obutakkaanya ekkata wano Massa Mukisa era n'Enyonyi ebadde erina okutukomyawo e Uganda olunaku olwaleero lwa Mande etulese. Massa Mukisa alinnye n'atuleka ekkata ku nsi ey'eddungu gye tutamanyi ye n'akomawo e Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Sheikh Matovo. Subhanallah. Ono alombeddwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okgenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gyoba weetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku noti 752 321 512. Sheikh Matovo, salamu alaikum. Tusigadde eno ekkata ne King Sheebah eyatutegeka ku kivulu kino bamuyita JR management. Ekyakasente akasente kaffe konna nga wetwakkaanya akatusasudde n'atwongeramu n'akatundutundu ka 30% mu kusiima kuba tunnyonnyodde n'agamba mwebale amaanyi ge mwateekawo. Naye ensi yaffe eya Uganda erimu abantu abalungi n'ababi. Erimu abantu abalungi n'ababi. Je ali ekya ssente sisobola butamusiima kubanga abategesi b'ebivulu abasinga ekivulu buli we kiggwa lwaba afunye ne lwaba tafunye ye abaakulaga tafunye era tebatera kusasula ka balansi, baggwera mu kwevuma ku kukaayana. Obuzibu buvuddewa oba buvaawa kubanga tubadde baakukomawo e Uganda leero. Enyonyi twabadde tulina girinnya ssaawa 2 ez'okumakya, wenjogerera ziri mu ssaawa 8 zigenda mu 8 ogw'emisana. Flight kitegeeza tugimiisinze ffe ababiri. Naye je ali twamunnyonnyola mu buntu ne tumugamba bulaaza, olaba gwe gubadde omulundi gwaffe ogusooka okulinnyako ku kanyonyi. Tetumanyi na kumanya oba Katonda alitwongerayo omukisa ne tuddamu ne tulinnyako ku nnyonyi nga tetunnajja Qatar. Ne tumugamba tunyumiddwa nnyo Qatar ng'ogyeko omusana ogutwokezza mpaka wansi mu ddungu ku lubalama. Ne tumusaba twongereyo ennaku ne weziba 2 oba 3 twongere okunyumirwako okwo ku bulamu bw'e Qatar. Njagala okubategeeza abalungi je ali atwongeddemu ennaku 3 era ekigambo ekisembyeyo kiri nti e Uganda tukomawo ku Lwakuna lwa wiiki eno, tujja simbula e Qatar ssaawa 2 ez'okumakya tutuuke e Uganda ssaawa 7. Tweyanzizza nnyo. Tubadde ffe tugumye ne tugamba muganda waffe totuzza Uganda ku supiidi miliyoni. We kiba kyetaagisa naffe kututikka nga we baatikka Donasiya oba we baatikka Deno owa Lugambo Media, naffe banaatutikka butisi. Tetukikoze mu mbeera ya kwagala kuteekawo mbeera, wabula tukikoze mu ngeri y'okumunnyonnyola kubanga bannange nze njagala nnyo okukola ekintu nga nange kimpa essanyu okusinga okukola ekintu abangi basanyuke naye nga nze ng'omuntu sikoze eki sisanyuse, kugamba mbeerengawo ku nsi nga nze abalala bensanyusa naye nga nze sirikolako ku kinsanyusa. Ebyaddala nange nabadde neegomba okubeerako keeno tunyumirwemuko. Kitegeera eno ng'oggyeko akasana okwakako ne kakuyingira mpaka ewala. Ensi buli kyolaba kipya, buli wootuuka wanyuma.
Njagala okwebaza ennyo omuyimbi bannange mutwebalizeeko oko Massa Mukisa. Massa Mukisa, ebirungi by'otukoledde mukwano. Njagala okusaba Katonda ddemu atusisinkanye ne ku bivvulu ebirala mukwano. Tuyimbeko oko ffenna. Massa Mukisa yabadde ne King Sheebah okuva lwe twajja, amulabiridde bulungi, amuwadde ku ngoye, amuwadde ku ki, amulaze ku mikwano emirala emipya egibadde egigye. Munnange no mu bayimbi b'e Uganda ekyo tekisangika. Abayimbi b'e Uganda eva abasita abaserebu tayagala kumanya bya mulala. Buli omu afana haso ye, teri alina budde bwa muntu mulala. Bambi twabadde naye okuva we twatuuka ku airport, performance ne tuzikuba ye yaggaddewo n'ekivu ne concert, twagenze ffenna mu ddungu n'ebintu ebirala bingi. Mpulira nga neegomba ku kivulu ekya kyonna Massa Mukisa tumusisinkaneko bambi tukoleko naye. Waliwo omuntu gw'omiitinga omulundi gumu naye nga toyagala kulekerawo mu miitinga. Mama Jokes, tiimu Nemukunja Tasera, tiimu King Sheebah, baganda baffe mwenna abali e Uganda, twagala obeetondera ababadde bali abatunoonye ku kisaawe leero. Banaye tetukomyewo, tugenda kukomawo wiiki eno yennyini ku lunaku olwokuna. Sina bingi byabagamba oba mpozi King Sheebah jaba King ojja obuzeeko ku bantu bafaani baffe. Teekamu akaleega. Oke kajje kakyuseeko kakaleega kano kayambadde bakayita muserebende paati 2. Abalungi baffe okuva mu nsi ez'enjawulo abandyagadde otuyita tujje tuyimbireko okwo ku bantu bannayuganda abawangaalira eyo n'abantu b'ensi endala kuba twakubyeyo n'oluyimba lw'oluzungu. Enamba yaffe ey'essimu eri 0755 32 65 55. MTN yo ya King Sheebah yagikwata yabeera nayo ne ku WhatsApp kweri 0783 43 02 38. 0783 43 02 38. ya booking si zonna zisobola okuyita okwo. Je ali atuwaddeyo ekivvulu ekirala. Ekivvulu ekyo kigenda beera mu nsi ya ebiseera ebisinga simanyi nnyo okulanga kivvulu ng'akasente nga posita nga visa ne tiketi ne byonna ebyetaagisa tebinnafuluma. Oyinza okulanga abantu ne beesunga ne wabaawo ekikyankalanya. Je ali management bannange mumutwebalize nnyo gaayo oyo, twegomba okuddamu akaleega. Lwaki toyambala kali akaleega ka red? Weekali awo kebera we mbadde neebaza oba okeberemu eri baage ya ono King Sheebah agenda kujja banaye ababuulireko byalabye Qatar, byasanze Qatar n'ebirala bye tugenda okwongera okwenjoyinga mu zino ennaku zetusigazaayo zokka. Tiimu King Sheebah, tiimu Nemukunja Tasera, amagye ga ghetto agatuwerekerako luli gonna bannange, twesunga okuddamu obbasanga ku lwokuna luno lwe tuyingira mubagambe nti tujja. Thank you so nonno gwe njagala ayogere nammwe, ebisigadde nze mubalekere. Kyekira kye sibagambye. Emboozi yonna ngenda kugibagamba nga ntuuse e Kampala. Emboozi ya toyi y'ennyonyi, katono nfiire mu toyi y'ennyonyi. Ennyonyi yandookengira mu toyi y'ennyonyi kumpi okuva e Uganda nga twakamala okulinnya awo ekidumusi we kyangwiramu ennyonyi okusituka ng'eva wansi eyingira obwengula. Olubuto oba ne lufuna okwekanga. Ate we nayingira mu nnyonyi kati nali nyiganyiga obupeesa oba nanyiga kapeesa ki. Kale mu bufunze olugendo lwange lwonna olw'ennyonyi okuva eyo kumpi nga tunaatera otuuka e Qatar, natambulira mu ttooyi. Mpulira ennaku mu mutima naye ekyokukola tewali.
siriddamu kuyingira mu toyi ya Enyonyi mpozi mpaka okufa kwe kulitwawula. Ebisigadde bannange katujjaawo ekyaddondo, mikwano gyaffe bakadaama abakolera mu nsi zino zonna ez'eno, mwebale kutuwagira, mwebale nnyo okutuyiirawo omubiri. Performance tuziwaniseeyo gye ziri awo, osobola okuziraba, sharingamu, likingamu, omaliriza. Onyumye bulala olinga agenda okukubwa embaga. Jangu oyogere n'abantu baffe zentememe. So mwebale nnyo bannayuganda bonna be twasanze mu Qatar, omukwano gwe mutulaze, Mukama Katonda yaba abaddizaawo bannange gye musinga okwagala. Omusana gweno gwokya ne guyingira mpaka wansi ku ggumba, mpaka wansi wali ku kasomyo. Tubasabira bulamu bulungi. Ebisigadde bannaaye tunagattirawo, Mukama Katonda abatukuumire. Ngweno oyogerere mweno bankoleyo mpya. Ono Sheebah katumugo ye kayogere ye saakola video mpanvu.